Omwogezi w'ekibiina kya FDC Ibrahim Ssemujju Nganda atuzza olukungaana lw'abamawulire ku kitebe kyabwe Najjanankumbi n'ategeeza nga bwe basazizzaamu kampeyini yaabwe ey'okusiibanga awaka nga bwe baali basalawo nga balumiriza poliisi okumalako omuntu waabwe emirembe. Ku lunaku lw'okuna ku mulundi guno tetugenda kusigala waka nga bwe kibadde kubanga ekyo kyali kirina ekigendererwa ekyokumpi ekyokulaba nga pulezidenti waffe tasibirwa waka. Kyokka ategeezezza nti ebirala ebyali byasalwawo gamba ng'okutegeka okusaba buli lwakubiri byakugenda mu maaso era nga basuubira Dr. Kizza Besigye okubeegattako. Tujja kubeera n'okusaba nga bwe tubadde nakwo okumala kati omwezi mulamba wano ku headquarter ne ku bitebe bya FDC mu ggwanga wonna. Tusuubira olunaku lw'enkya nti Kizza Besigye ajja twegattako n'abantu abalala bangi era tusuubira nti poliisi tejja kussa misanvu mukulu eri muleeta kusaba nga bwetaatadde misanvu mukulu eryamututogenda okusaba ena mirembe n'erubaga. Ssemujju ku lw'ekibiina era asabye poliisi okukwata ensonga za Rwenzururu n'obwegendereza kubanga tekigasa kukwata buli muntu asangibwa na Jambiya bw'atyo n'asaba bateeseganye buteeseganya. Ffe ng'ekibiina tubadde twogeraganya n'abakulembeze b'FDC abali mu Kasese era nga tubawa amagezi n'okusalira awamu empenda butya ekitundu ekyo kisobola okuddamu emirembe. Era tujja kwongera ogenda nga twogeraganya nabo naye tusaba gavumenti ereke kukyamukira nnyo mu nsonga z'e Kasese z'e Rwenzori zonna okusobozesa abantu obutawangaalira mu bulabe ebbanga lyabwe lyonna. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.